Alan Cruz, Mr. Handsome, nyongera okutegeeza weebale nnyo okubeera ng'oli ku celebrity track. Olunaku olwaleero omukyala gwe tugenda okuba nga tulina wali omulabyeko mukozi wa ku TV era yali akozeko ku TV n'aziwumulamuko n'amala n'akomawo mukyala muyimbi family y'aba celebrity bawe naye celebrity oba boyfriend we naye celebrity abayinako awo emivuyo mingi nnyo ne bamala ne bagisootinga nga bw'olaba Kenzo ne Rema ne bamala ne basootinga ebintu byabwe naye nga tetunagenda nnyo mu maaso subscribinga genda mu maaso n'okuba nga ate osubscribinga wansi awo tubeere nga tunyumirwa emboozi ye ayina emboozi eyinza okuba nga inspiring omuvubuka oba naawe omuvubuka amulaba obulabi naawe amujajinga naye nga tofangayo okumanya lwaki she's the way engeri gy'omulabamu so olunaku leero we're getting close okumanya Sherry Matovu my first time to meet her so nange ngenda kuba ate nfuna omukisa omulungi nnyo okuba nga ate tusinkana Sherry. Yes. Welcome to the show. Thank you so much for hosting me. Okay. Yeah. Ogamba otya? Ndi fine, I'm doing okay. Mama na nyunja original mukyala Thaddeus Katumba. Essaawa zino wetwogera Thaddeus Katumba omwenya naye waliwo ekiseera we kyatuuka ng'abantu boogera abantu balina ebigambo abantu balina ebigambo bo bateekawo bye baagala. Yeah. Okay. So Sherry, so kutubulira amanya mu butuufu Sherry bamuzaala wa ava mu family kika you know? Okay. Sherry Matovu mukazi Munyarwanda. Nva mu family y'omwami mugenzi right now omwami daddy wange nze mmanyi teyafa mwami Matovu Ahmed era nga mami wange ye mukyala Sophie Nasejje yeddira musu ndi mukazi yeddira engabi akabbiro jerengesa omubala kali kutanda ne kakusula mu engabi ensambaganyi you know. Ndi muwala wa myaka emeka emyaka tugireke tugyetaaga Sherry emyaka bajja gyetaaga kubanga abakyala babeera nnyawo ne bagana emwan this chick looks dope this chick looks you know akozesa ki? Okay, Sherry Matovu sina nnyo kyamaanyi kyenkozesa ndi muzadde nina abaana babiri ndi married omwami Thaddeus Katumba yeddira Nkima ndowooza byebyo amanya gange na Matovu Sharifa yeah aga stage Sherry Matovu. Sherry olijjawa? Sherry from Sharifa like that yeah nagambe ngeri erinnya ly'abasiraamu sometimes wabo byeri ku limiting nga toyagala kwonoona olwakitibwa ky'olina eri eddiini yo so I decided to use Sherry erya Sharifa lisigaleyo. Yes. Ozaalibwa mu family y'abaana bameka? Tuli bataano. Nawe muli kyali balamu? Yeah, alhamdulillah tukyali balamu. Okuza oli mwana kika ki? Omulalu ennyo ayagala ebirungi saali mulalu nnyo but nakula njagala nnyo ebyakabi. Yes, nakula njagala nnyo ebyakabi kati na sister wange mukulu wange yenga engombo gy'akozese waka oyagala nnyo ebyekinnamalaya kubanga nayagalanga nnyo makeup nga nesiga ku bizigo ebyo byonna ku ssomero nga bankuba nakula njagala ebirungi nga njagala okuyimba mimes nga wezibeerawo ku ssomero bagamba Sharifa alina okuyimba nga ne wemba siriwo naku lwe batikoze list nga balina okunteekako nga nina okikuba. Wasomera mu masomero kyolwo? Amasomero tutandikire ku primary? My primary nasomera ku Maction Berry Luzira nenvayo nenzira ku Natete Muslim kubanga nakulira Lungujja nengenda ku Natete Muslim then when namalira my P7 nenvayo nengenda ku Alliance mu Kitunzi nenva ku Alliance nengenda ku Lutembe International Entebbe yeah wentyo we nafundikira my senior 4 then dropping out from school. Why? Ebintu byali bizibu nnyo mu high school? Nnyo nali njagala nnyo okuyimba nga negomba nali njagala nnyo okuyimba nga njagala nnyo Eagles production by that time era nga wembeera ku ssomero naye nga ntoloka ndala we nabeera mu boarding school ku Lutembe International nga ntoloka omwami Misa Kisemakula amanyi story yange yonna omwami Geoffrey Utaya amanyi story yange kubanga najjanga ngamba jjamu papa nankwata nangamba okyali mwana muto ddayo osome ne mwesibako nenzijanga kalenda ne mwesibako oh my god paka Mukama Katonda bo yansaasira ne ngamba nedda okusoma nedda nga njagala nnyo music ne dropping out nenvayo waka. Ku ssomero wali mu boarding? Yeah, nali mu boarding from senior 2 years paka is 4 years. Ku ssomero sooka otubulire. Wali so beautiful? Era nga bwondaba Yeah, nali mukazi ayagala ebintu ebirungi nga ndi kawala katini nnyo nnyo akasala otuviiri tumari n'enviiri zange
ngambe za munyerere ziyiika ng'ez'abayindi enviri zange bannanga I'm so sorry simanyi lwaki naye enviri zo mpanvu ziyiika nowe bati abawala babiyita baby hair ne bagenda mu saloon ne babatekamu ebizigo mubakole baby hair mukama yansaasira ebyo byonna mami wange yabikolako nanzala mu mwami omulungi ennyo nengabanwako so ebintu nga byokusomero nabeerangawo nga omanyi abawala ne bakunyigira ne bakola batya olwokubanga oli ebintu ebyo ebyabalungi bwentyo bwe nakula omanyi waliwo omukwano gwange bamita Precious Remy namukyazaako lumu nangamba she was beautiful at school ng'abaana bamunyiigira olw'okuba mulungi biki naye kakati ate naawe kati bw'okyogedde sooka otujjukize mu biseera ebyo kyekyali ku ssomero Matovu yali muwala nga ndi mulungi ku ssomero we nasomera nga n'abasomesa bandaba ne bansipotingangako oyo naye nali neeraga nnyo era waliwo oluyimba lwe namayimingako twali eyo Lutembe Pretty Glow she's my ogi twasomanga naye nga yali mu class waguluko I was in S3 yali mu S4 yes Pretty Girl but she was my best friend era nga wengula ekikopo imbanga nkomi wakati gula ebikopo ebifanagana era Pretty Girl akimanyi nga wengula sawani nga tukola ebifanagana nga tweyita ba beautiful kusomero nga twale two beautiful girls kati ne tumanga tumayiminga ennyimba awo nibalwe na mayiminga ora Mariam Ndagire kiki yonvuma Vako sivuganye nawe kati abantu abavubuka ne balowooza kwegamba abona ne batandika okubeera nga naye nali neeraga nga buli muvubuka nkwana mbagamba nze I don't deal in biyenje era erinnya ne bandiniknemi nga sometimes obalaba oge ba hobbies ab'Olutembe we bakomentinga ku bintu nga bagamba yoyo mukyala kiyenje because I used to call the boys biyenje I don't deal in biyenje nga bamanyi neeraga nnyo that was my story ojewulira nga njewulira nga manyi ffe tukikuba nga kusomero twambala nga ffe tuba n'ebirungi we wabayo essimu nga gwoba n'akasimu mu keesi buli kimu nga bana bamanyi Sharifa ne Grow twaliwo ku kantiini sawa y'okunywa tuli akawunga ffe nga tuba n'ebyaffe twetegekera ebintu byaffe tuva nabyeno banange high school yanyumira banange musome ba people okusoma kunyuma naye kirungi nnyo neweefaako ne obanga oli mu class noweefaako ne wawo omwana gwolaba nga asoma stocks nga zigwa mu plastic naye naasigalayo bw'atyo kwegamba ka uniform we kuba nti no babakolera bino bikisigamye nti yambala uniform banyimpi gisale but weefeeko ng'omuntu weeshaping oyambala kantuko nga keeko abasomesa bakwananga ku ssomero bankwana naye sijja bamentioninga bansumbuwanga some teachers waliwo sijja kunyiza tunyume incidents just togira manyi waliwo student teacher eyankwananga ennyo nga newemba ebintu mbituuse nga bana bagamba teacher amubbidde bateekangawo nnyo ekyo ekintu Sharifa bamubbira baticha bamubbira wawo teacher omu ku Cranes nasomera ku Crane lwakubanga nasomerayo term 2 nenvaayo Crane awe nateete waliyo teacher omu yali wakabi nnyo nga teacher waswaga nga tumuyita life is teacher ng'abaana bonna bamwegomba naye bannanga oli omusomesa nga olutuuka buli kimu Sharifa kati nga watu wa test yasomesa science yali asomesa it was chemistry yes kati nga ebintu ebimu nga binsumbwa kemi yansumbuwa nnyo naye nga we batuwa like homework mukomewo ku makya master n'atuuka bamuyitanga master cabs n'atuuka bwe yatuuka nga abantu bagamba katulinde Sharifa tulabe like wookigwa oli omusajja nga kuba embooko neekusigalako nge kati nga bw'atugjayo tukubangamba gwe dda wali gwe ngenda kukwatako lwo muki office master's room oh my God Crane I salute you my hobbies and oggies banange okay so obulamu nange mbali natandika kuyita Sharifa obulamu bwa Sherry Matovu high school webutwe bwali okutwaliza wamu wali mweru sali muddugavu ate sali mweru nnyo I think this is my color seesize nnyo bizigo by the way abantu bamanyi nti olwokuba ntunda ebizigo nti neeyongeddeko nnyo naye abantu abandaba in person I'm not that brown girl but I'm just looking good siri nnyo mweru ne baŋŋamba gwe mutuukeko Sherry ayina ebizigo akwata mu bizigo wama tondabye I'm not that brown chick but
nefaako bwefi naye ng'ebizigo mbitunda wabaawo like obanga nina kyembaza obanga kola video oba nayo omukolo ngera omuntu atabula ekintu nkikolako nembeera that kala ekuba nsobola okukola sente but ng'omuntu mami wange tayagala bizigo era ye muntu asinga okunnyombesa nga njeruse nnyo nanga mwana wange biki so siri nnyo mu kintu ekyo naye lwakuba nkikola nkitunda. That is why I have to maintain. Kusomero nga tuzeeko katono ku ssomero yo mu class wali osaza wali kasazo? Sijja kwewaayiriza. I like to be real. Sijja kwewaayiriza saali nnyo mugezi but bye nakola wendi sitoma. Nalina bye nali nsoma bye nali ntegera bye nali nkola ebyanyanguyiranga naye sijja gamba nti nali mu baana abano bageze nnyo no but kye nali nga nkola kyanyambako nekintuusa wano wendi kye nali nga njagala ennyo from day one nga ndi muto kyanyamba nekinkulembera paka wano. Oluzungu lwo olumanyi bulungi? Olwo ndumanyi nsingako ku ani sijja kumentioninga naye nga nina bensingako. So dropping out okuva mu ssomero obulamu obusanga otyebweranda otandika otya okugenda mu nsi ekuwelcoming etya? Ensi eno wenamala senior 4 wenamala paper eyasembayo waliwo omuwala gwe neegombanga nnyo okuyimba nga neegomba music we wadde nga neegombanga nnyo Eagles Production nga group kubanga bankolera mami wange yali mwagazi wa Golden. That's why ngambye nti Eagles Production najagalanga nnyo. Mami wange mukazi ayagala ebintu by'amasanyu so yatutwalanga mu shows eza Eagles webadde nga tugenda naye nga mwebisebuleesu ne mutuula wano wansi wano ne mulaba show so kati nebeera nga abantu abo ba inspiring ku stage nga mbeegomba naye ng'ate wano okutandika okuyimba okwagala ekintu okiyingiramu negomba Sylvia Namugenyi. Era we nava ewaffe bwenti nenziruka nabeeranga ne Namugenyi ku hostel Ekyambogo nga nsula naye ku wasula nga wensula ne Roni banyaniriza nnyo naye nga natuukira ku okubatuukako natuukira ku Mulangira Ndaus omwami Omulangira Ndaus oku Radio Simba we nali nga njagala okuyimba ne ngamba ntandikidde wa nengenda ku Simba nentukira mu mikono gye nanyaniriza nangamba naye nno omuntu gwe njagala okola ki okukwasa ne mugamba negomba gwe weegomba ani nambuuza ne mugamba negomba Namugenyi buli kyakola mwaga nangamba katika mukutu ngamba njagala ku Namugenyi oyo Sylvia wali wano omuwala kawala kankalungi nnyo kayagala okuyimba. Roni Mulindwa? Roni yali manager wa Sylvia yali Roni ani okay. Naye nga yali Roni abamumanyi bamumanyi cause yali manager we ate nga boyfriend we so ne tubeerawo ne babankwasa twalina ku Bat Valley n'abagamba mu musindike ajje ku Bat Valley we baali nendaba Sylvia nerabanga obulamu bwange buwedde nga we yakayimba kisebo alina ne Aleman nengamba obulamu bwange bwentanga okuba nga ntambula naye like that. That's when nayingira muki mu bintu by'ensi bwetyo bwe yanyaniriza obulamu bwange bwatandikira ku Sylvia Namugenyi n'abaso coming to me era abasinga bamanyi we are sisters and we talk paka nakati tukyayogera naye ne Roni tu communicating though Namugenyi ali USA Roni ali South Africa but we still communicate, we still in touch twogera. Mu relationship ezisinga obungi people judge bw'obeera nga shere mu ndabikaayo buli omu ayagala akujaji nga ayagala akuwe omusajja gw'olina okuba ekika ky'omusajja ky'olina okuba naye alina okuba nga alina abaana balina okukuwa bye bafaanana so I believe it has been a challenge in your life era nga nsuubira nti eriyo bangi abagamba naye waidi kiki ennyo ekyagatta Sherry ne Thaddeus Katumba because bw'otunula Thaddeus Katumba n'otunulya Sherry olaba Gabba really love very funny yeah? So omuntu atulaba essaawa zino sooka omunnyonnyole your story how do you meet him and church bagatta? Engeri gye twaconnectingamu era it was through Namugenyi because Namugenyi yali nnyo omuntu wa Thaddeus ng'abakolera obulango nga amwebuuzaako nnyo naye so kati we nabeeranga ne Sylvia kwe kulaba Namugenyi era yeeyo period ye nabeeramu Thaddeus so ne tubeeranga awo waggulu awo wabeerangawo abantu bangi good life ng'etandika butandisa okuyimba Kenzo walingawo General Megadi by that time baali bannyonnyo ne mbagwamu so ne mbabeerabeerangamu bangi ne bakwana baani bonna abo baabeerangawo Aziza Zion bwe twabeeranga bonna nga bakwana awo kutidde kaakati omukulu Aziza Zion nkutumiddeko nnyo
So kati ne Kenzo mutumiddeko bonna balingaawo musuuza kajjambo kakati so etwabeeranga omukwano nina nnyo ebbuba kyetusooka abantu kye batamanyiiko ekyange kiba kyange nkyeyagaliza nnyo so abantu bangi nnyo abankwana abayimbi besitagenda kumenya mannya nti oba ono oba oli bapresenters bangi nnyo nnyo abayagala okugrabinga sheri ayina ebbeere ettutu akabeera akatini akawala akatini akasala obuviiri naye nali mmanyi kyenjagala nga ntya nnyo nnyo bacelebrity abo nga manyi benzi balwadde naye n'ekyo ekintu kubanga dadi wange yali anjagala nnyo nankuutya nangamba va mu bintu nankuba emiggo nanvaako nangamba but oba osazeewo okuyingira mu kintu ekyo manya buli gwotunuulira mulwadde so yankuutiranga nnyo ebigambo ebyo kati nga wenda abaserebu ab'amaanyi nga nze mmanyi buli serebu ki mulwadde so nentunuulira abantu bana neŋŋamba mu baana abantu okubejjako nga Sylvia ngamba Sherry olaba muganda wange abasajja bano bagenda kutawaanya olina okufunayo omuntu gwokola ki gwobalaga nti ono ye muntu gwoyagala ate nga ebyo ebiseera Tadias yali atumanga namugenyi omwala oyo mwagala nga nsenda like yayitamu ye nemuwa time nengezaako nga ndaba his caring nga wa mazima nga byayogera si bya bulimba teyalina ssente nga era teyeesoma ng'ali kyekyo kyali Tadias yali mwavulu nkupe nga talina ssente mama wansi nga weyeebaka mukulu abimanyi byonna twava wala because namusanga ne tutandika babiri saamwagalako ssente teyazirina but nali njagala akola obulango bwe broke nigga naye ng'ali real nga yeeyiya mu ngeri y'okweyiya naye nga w'amazima njagala nnyo omuntu atannimba ateesoma tusanga abantu banyina gye tutravelingira naye nze omuntu kasonika okwesoma nenkunoonyerezako akantu katini bwe kati nga weesoma awo kiba kiganye so yali w'amazima nga abalala bonna abaliwo beesoma boogera bingi nga nkimanyi nina okulwana n'abawala like tulina okubeera mu kusika omuguwa ate biki ate nga bukikiwe buli awo neŋŋamba nsooka neŋŋamba kambe ne Tadias anyambeko Sylvia nangamba genda nakuyambako mu music ejaga oyimba kuba kati Ron tasobola tuyamba babiri ffena tuli bawala biki Tadias ajja kusobola like nemuwa time nembeera naye bwentyo nga managinga nga manager nga tofudde ku looks tofudde ku ki no neŋŋamba kaneweeyo nembeerawo bambi yali wa mutima mulungi until now yali wa mutima mulungi nga mukakamu nga ntegeera nga njagala abalala balingawo bonna but neŋŋamba nze sigenda kugwa mu bizibu bye sitaasobole let me go with him bwentyo kati bwe namwagala ate nengwa nnyo mu love nagenda ngenze nga omuntu nga wanaakumanaginga neŋŋamba let me give it a try tulabe wekinaabeera but he was so good he was kind down to earth like loving ningamba let me give it a try yetabuba kati ebintu ebyo bigezaako nenfuna lubuto lwa muwala wange so kasanazaala ningamba kasanafuna olubuto nga sijja kujjamu lubuto ningamba kaneweeyo omusajja wange mufumbirwe nzaale era dadi wange bwe yandaba n'olubuto yatabuka bwe yajja yatuukira awo ku kalenda nga yamanyi either oba kwaba abasajja abo abaami abo nagamba kuno kwe kuli omuntu eyakoze eki eyafunisiza kirakamuwala nga olubuto najjaawo bambi naye bwe yatuukira ku mwami Lutaya n'akubira Tadias essimu namugamba taata wa Sharifa akola ki akunoonya ali wano atabuse biki it was a long story omwami wange nga bagala musiba nengamba tekisoboka dadi nze nasazeewo because nali nkyali muto walina emyaka emekolo I was 18 Yeah, I was 18 nali nkyali kubanga ne wenagendanga okunywa eddagala mu ddwaliro nga ndi lubuto nga baŋŋamba lwaki kubanga nali siragala nga ndi kato nga n'obuviri buto nkubamu ka brush kano nenkuba n'otuyengo twa wansi obwo kamarine akataako ke buviri bwe natambulanga nabo entandika okwambala wigs namugenyi nga mpe ekiviiri nenteekako ku stage nenkulaakula otubeere nga twetwo oh my god kati omusajja bamusiba oba wagamba dadi muve ku mulenzi wange mugamba ne muganze mwagala nangamba oba bwosazeewo twagala kumulaba ne mugamba mune bagala kulaba ewaffe najje wasenga wange ne bamumanya najja ne waffe nanyanya omukulu tegamubuguma yatya ne nangamba nkwagale kuba kunsiba kabansibe ku lulwo ne bamugamba yalina Tadias ne bamugamba olina okusiramuka oba nga oyagala okutwala muwala waffe nagamba it's okay n'akyuka ne bamutwala ekibuli ne bamukomola ekwe wange byalimu okukomola okukyusakyusa wange ne bamukomola wecwi nakkiriza byonna natoola shahadu ne bamuwa erinnya lya Ashraf ne lwakuba yatadya sirikola ssente
Kitegeeza amannya amalungi Ashraf kati. Ye Ashraf Katumba lwakubanga abantu twali twagala te kubakyusa kubazza eri naye nga bwekityo bwe kyali. Mu bulamu bwo ebbanga lye mumaze ne Tadias waliwo ekiseera we kyatuuka maama nannyonja nga tubamanyuka olw'ekiseera tusookera ku kiseera kya Kalango kwegamba nga that's when people started knowing nti abasinga mwaka Kalango ke mwakola aka nze sirya bijanjaalo bwali muzali kyobo tayari nemukola akalango then people like banaye akalango kanyumye so chemistry oyo abagatta okutandika okukola ababiri. Era by that time, by the way, nali nakazala muwala wange yali wa myezi 2. Yes, so nangamba okuintroducinga to the world oyina okubeera mu bulango buno kati nze ngambi jerega nsagala bintu byabafala nga nabange byabafala ebyo ebintu kubanga nali neetekamu nnyo bino nga omanyi omuwala ng'oli muto nga gw'olina class gy'ogoba naye nga toyagala okozesa that chance omuntu akuyambeko oyitewo so nengamba neddanze era yabinkozesa nnyomba netugenda eyo wansi eyo mu bufunda nennyomba nemugamba nedda tufune ekifo ekirungi nangamba nze nkutegerera nze manajawo leka nkulaga ekintu ky'olina okola ekigenda okutunda eri ensi ekumanye netugendayo nga mpulira obusungu nga saagala nankozesa teke oba nga mmeka nga binnyiiza nemugamba nze no sigenda kukolerayo tugende tunoonye hoteli ennungi kati nengenda nga mmanyirayo takola ekintu ekikwatayo nangamba katoddamu kumpakanya kyenkugamba kyoba okola ki kyoba okola abantu akalango bakagadde bakwelukamize bakwogerako kati leka nkutegeere that's why buli kimu nenewaayo music we gwe yalinga yafiringa nga ye omusajja gwe yanyimbisa netukola ekyo naye kati kenkuze netegerera tuteesa we sit on table netwogera nemugamba njagala kino ate ampuliriza nangamba ekirungi kati ensi ogimanyi omanyi akulimba omanyi omuyaaye omanyi omufereso kati salawo that is why mu music right tusika omugwa wenyimba bwe tukivaamu kubanga yayina music gwayagala nyimbe nange nno wange gwe nkola ki gwe njagala kati wetukole enyimba nyingi twazireka nayo mu studio ezimu zirina mu video zaggwa ninamugamba tetuzita because I feel like okukyusa mbeko kyenkola ekirala ate naye agamba nedda tulina kola kino so confusion ekyali awo. You believe Tadias yakyusa obulamu bwo? Of course tewali yali amanyi we are introducing her to the world nenkola akakalango ka tayari Hajat Hadija Nabukenya Bukeddde TV n'andaba nga kalango kwekali akalango kasooka wasooka kola kalango ababukedde ne bakulaba nasooka kola kalanga ako nga ninayo n'oluyimba Love Geno kubanga yakola oluyimba then netuta akalango ne bakakubanya nnyo ku Bukeddde TV Hajat n'akalaba n'agamba oyo mwala mama Nannyunja si ono tumufunye tutya ndaba asobola okubaako kyankolera so nagamba tumufunye nagamba mukyala wa mukazi wa Tadias Katumba tubiwulira so ne batuuka ku Tadias ne bamugamba twagala kuki twagala mama Nannyunja twagala tubeko tulowa ina kyasobola tukolera ku Bukeddde bwatyo Hajati we yakubira omwami wange nange nangamba yakufuna essimu yange nangamba Sherry mama Nannyunja jebaleke kubanga wampita mama Nannyunja jebaleko ne mugamba kale Hajati nangamba nkwagalako ku Bukeddde TV osobola okujjawo ne mugamba ye nengena ku Bukeddde nangamba nina program jenjagala onkolere onogisobola ne mugamba Hajati nja kusobola kubanga nze kuva wansi nga njagala kola ku TV nesa ina chance eyo so lwaki ngamba Tadias obulamu bwange yabukyusa kukalanga ko kennakola not music but akalango kennakola atenga akuforcinze akalango kennakola nga kava mu mpaka mu kukayana ke kampesa omulimu ku Bukeddde TV ne mmanyisa eri abantu koza abantu abasinga abamu tebamanyi because of my music but bamanyi nga Sherry Matovu yakolanga kulya cash. Yes. So that's how wayingira Bukeddde. Bwe nayingira Bukeddde lwakalanga ako omukyala Hajat I salute you nkwagala nnyo omukwano era ndowooza wenjogera ku Hajat sana kusitama tisobola kusitama newumbako bwenti Hajat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wabaawo yenna alabye programu eno amuntusizeeko obubaka nze simanyi kyennyinza kumusasula naye nsaba Allah abaana be abawe abagulira enzigi zonna byebakwatako bisumuluke because buli muzadde kyeyandi abadde asinga okwagala mu nsi naye nga Hajat she's so good manyi nga ndi kataala
andi Mpala nga nyina byenjagala nganze omuntu haja tinagamba ojja kukola bw'otyo manye okuba nga tokolanko n'abantu tofunanga ku musaala yadde nagamba ogenda kufuna ssente bweziti ne bazikuwa nga tokwatanga ku mitwalo 5 ne bagamba ogenda kuba nga osipana ngamba nze Sherry nenzira waka ngamba dadi wange ne mga dadi mfunye omulimu ku Bukeddde bagaye kumpa mitwalo 5 nga sikiwulirangako omuntu ndi awo ndi nakawere nnyonsa. Oh my God, nentandika okukola ku Bukeddde ntandika okulinnyiramu ennyonyi nga nfuna emirimu jangu South Africa tukwate kulya cash. I was like kiki kino Bukeddde TV I salute. Bukeddde yakyusa obulamu bwange nnyo era bwe mba njogerako I'm like kubanga nali sina kyemmanyi nga simanyi kolagana mu bantu kubanga jjukira kampuni enene osangamu abantu abakulu abenjawulo tomanyi ngejo nga nkaba nnyo nali nkaba nga buli ekinkabya ngenda wahajati nga namusumbuwa nnyo by the way nga mukabi era ngamba oli mukazi eyeddira engabi abengabi tetutiitira olina okuba omukazi omugumu so nangamba katoddamu kundoopera njagala olwane ng'omukazi ndabe ng'olwanye manye nti omulimu gwakola ki ogwagala nenwana naye at the end of the day atuuka ekiseera nga hajati takyali nnyo mu bintu ebyo ebyokuba nti gwe tutuukirako nga bamukyusizza nengamba omukyalo ono sigenda kumusumbuwa nengivinga up nga time etuuse nga tenina okunoonya ekintu ekyala ekinyongerayo nga nfuuse bize nnyo nga nengamba kati wano kaneetegule erinnya mama Nanyonja ani alikuwa anda ojjawa gatses nti omanyi ku TV ebintu bingi biri fani osobola leetawo erinnya olina abantu at first noza ne balirani nga abawala baga ash it sounds like you know but so gwe ani akwaidira noga you know what bokosa mama Nanyonja kiyitawo bokosa gundi that was Thaddeus Katumba era twayomba ne mugamba nedda katuyagala abantu bamanye nti nazaalako biki like ne mugamba go eyo security nga gwe ti mama Nanyonja because we yakingamba nangamba oba ogenda kola ku TV kubanga we nali nga nyimba nga sikyetuma nga sikyeyita naye we namugamba nfunye omulimu ku Bukeddde ngenzeeyo ne hajati tumaliriza nsayinize biki namugamba naye bampadde program bweti nangamba kyetugenda okukola ogenda kweyita Sherry Matovu mama Nanyonja ne mugamba nedda waki olyongerako by the way netuyomba ne interview ezasooka zonna shows ze nakola nga zonna natambulanga naye ngabako kakasa nti tekokola ki otekako eri erinnya kati nga mbeera ku kamera nga nkola nentandika biki nga ntandise banembabuza kabali ku Bukeddde TV bla 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 Sherry Matovu nangamba nabiyingiramu nangamba erinnya nga tolitaddeeko ne mugamba naye naawe biki ne mugamba naye kati wenfaana nawe ntandika okwetekako eri erinnya nangamba olina okulyeyita kubanga oli mukazi muzadde lwaki oyagala obeeraawo kiki kyobala I was like it's okay nandikodde tenga kasita mwana wange ndanigo kweyita erinnya naye ate erinnya lyansinga amaanyi okusinga ku Sherry Matovu abantu basinga basanga mama Nanyonja than Sherry Matovu you know so erinnya nendyagala nga n'omwana wange yasoose netutambulira awo hatugenze ku ŋŋambo eŋŋambo zatambula ne bagamba abawala ba Bukeddde n'empalana eziri eyo mbu Sherry ze zakugobya ku Bukeddde oba ze zakuleetera okwegoba mu mirimu egisinga temubulamu ebyo ezo grudges ezo tezibulamu naddala ewantu wali abantu abasukka mu 2 ate ebiseera ebisinga abawala babeera abasukka mu 3 mubaamu ebyo ebintu tonsinga kulabika lungi tonsinga kwambala tonsinga kukola makeup wa bay tonsinga ku travelinga okola otya kino you know ebyo ebintu ebibulamu ne baba abantu abali mu kikuubo ewali abakazi oba amaduuka ageriranye oba ne mba ku kyalo like mubeeramu ne kuba ku ssomero kasita musukka mu bantu like abantu abakunganyira abantu abangi wabeerawo ebyo ebintu kubanga mubeeramu owakabi ate mubeeramu oli nga gye yakulira engeri gye bamukuzaamu ndala so kati mulimu entalo ezimu nze Sherry Matovu nga simanyi kuzirwana nga nina kwezeesonyiwa wabeerawo ebisuka ngola tokyalinawo mirembe buli kaseera obeera mu maziga nze naloopera Katumba like najja nga nkaaba bannaye nga nkaba n'abaana ngamba kati nkooyo okukaaba kusalawo nangamba salawo oba TV ogikooye kati salawo kite nengamba ngenda keera ku macha nangamba keera ku macha nga sinze nkusaliddewo because ojja kubeerawo omulimu baguggwewo kite nga tokyasobola kuddayo gambe wanemesa n'omulimu gwange nenguvaako nambuulirira nangamba naye okusalawo kuli gy'oli oba okooye TV keera ku macha okite nenkira Bukezi ku macha by that time twalinayo omwami Semei ye yali boss nengenda mu office ye ne mwami Semei TV eganye ennemye
mpulira biganye nangamba lwaki o giving up what ne mugaba biganye binnemye nangamba okay kirowooze ekosalewo era nenkivaako saddayo ne show zange nazireka zitambula abantu nga bamanyi gyendi naye nga nkitadde nengende mami wange ali South Africa nesooka neneogomako eyo nentuula nga ndaba life nungi nfuna sente like nga ndi okay nga ndi fine bwentyo ne giving up so mbeera ki eyo gye watuukamu Sherry without mentioning names at least omuvubuka ali wali omuvubuka ali ku institution ali mu kusoma amawulire nga wali omu inspiringa eriyo nomala yamala okusoma naga wanda Sherry bw'aba avudde ku TV nze olaba Sherry avuddeko nze you know but we need to talk we need to say some things out noga nti waliwo embeera yali wet you know without mentioning names without mentioning names so sagala kubirowoozako because ndoza bwe bulamu bwasinga okunsanyusa ate bwe bulamu bwe nasinga okukaabiramu by the way bwe bulamu bwe nasinga okuyitamu nga nkaaba omuntu gw'obeera otwalanga mukwano gwo ng'akulyamu lukwe gw'olowooza muli ku kimu like we mugenda nga omanyi mugenda okukola emirimu bakuwaddeyo akasente nga weefuula mbu ggwe oyagala nnyo ogaba oba nkyogere nti naye simanyi abantu anyway kyendoza buli omu gyakulidde wanjawulo naye ng'oli sente zimmalamu sina sente kubanga osobola okuwayo omuntu n'agamba oba kyokola yennyini akisobola omuntu n'alabanga ggwe kyokola naye akisobolera ddala nga ate ayagala akulwanyisa okyegezaamu akikole yes anyway bingi sagala kugera ku mboozi eyo sagala gyogerako by the way I feel so bad wadde nga ate nasanyuka nnyo nga nfunye ogwo omulimu era ne ngufuniramu ebirungi that's why hajja tisobola kumwerabira mu bulamu bwange cause yambeererawo yandera yanwanirirako like yangayidinganga ng'omuntu walina okuba naye nentuuka time ng'omuntu nga ndaba sikyasobola nga kingezeeko nga bigambo bingi nnyo buli kaseera obeera mukaaba ate ebiseera ebisinga abakazi tufuna okunyigirizibwa omuwala omu bw'aba alina we yayita ewabi we yaseerera n'akola ensobi aba ayagala naawe ogikoleyo ensobi lwakikeraga kiko nga lwaki tekakikola you know baŋŋambanga nnyo neeraga nga bawayo report ezo yeeraga mukambwe nnyo omufuudi wabeerayo abeera ne bbaawe biki tasooka kuwuliriza bye tumugamba kwegamba nga buli ogenda ogenda kuwoza misa awuliriza bbaawe mwabadde mu field waki wakoze oti nobagamba nekyabaddewo n'omugamba ajja ayogera amazima nga taliiwo we bakuba essimu takwata you know n'owira nga bikunyigiza bukaseera nze nga nkaaba nnyo ngamba gwempita nga mukwano gwange neŋŋamba wemba traveling nze nenfaayo neŋŋamba like crew gye nkola nayo saakugyerabira nga ntambudde nga nfaayo neŋŋamba abantu bano ate gwe bwali omulimu gwe nasookerako nga mpulira sibisobola dadi wange nangumya naŋŋamba ojja kumalako nempaya neŋŋamba nkooye nga mbeera mu maziga byali bingi besobola kwogerako bingi nnyo Sherry mu mazima nze omanyi eriyo ebintu ebimu byembuuza abakyala kituufu abakyala baloga eddogo baloga bw'olikiriza nti gyeri likwata kubanga gyeriri eddogo ndi mukazi musiraamu but ayina nti eddogo gyeriri era bw'okkiriza nti eddogo likwata likukwata wali ofunyeko okutiisibwatiisibwa ku mulimu gyonna gy'ozza okola okutiisibwatiisibwa of course n'owulira ng'oli agamba nze gatisi muloga n'avaawo tubiwuliranga nakati babitugamba naye nze ndi mukazi omunyarwanda omugumu atatya ndi mukazi omunyarwanda omugumu atatya okuva ewa jjajja wange sitya that's why omuntu aba agamba yeeraga kiki ekimwewaza naye ng'ebiseera ebisinga olina okubeera omugumu obanga omanyi nti oli ku right side nawe obeerewo ekikukalubako wabanga tolina plan bisooka oyiyo olabe nti bwe mba ntadde kino kikyenzizaako osobola ogumira embeera yonna osobola okuguma naye ng'olina kyokola kikyobala kyobola obeera ng'ewantu w'oli noonya nnyo nti wekiba kiganye kino nga kiganye kiki kyenzizaako kyenalingako kubanga omusala gwange nasooka okufuna ku Bukeddde nagula ebyuma bya saloon nga njagala nnyo okukola saloon kasente kange na saving nga ntegekera saloon nga ntegeka nenkola business yange kati nayo yansigula nnyo nengamba naye amaziga genkaba nga n'aba mmazeeko emirembe bajja te wano wange ne bansabiriza lwaki sobola ku moving on like abakumazeeko emirembe eri ate bava eri ne bajja natukusabira beewuunya kikyenseeti nze kyenkoze awo abantu ne bakola saloon abantu ne bakola biki you know sijja kugenda nnyo like sijja zigenda mu nnyo kubanga abantu amungira kubanga abapointingako naye nga
ezembeera ffenna tuzisanga ku mirimu n'omuntu andaba saawa eno asobola okuba nga naye bingi byasanze naye weetegekeranga nzizaako ki before you move on. Yeah. So tukulaba ova ku Bukeddde, of course ojoyininga TV endala. Nawo tuwe ka story katono ayina eno TV nayo n'ogivaako ate kati tugiraawo kuba omuntu ayinza okugamba neno yavaayo lwa mpalana na biki neno Ekyamujjayo nayo mpalana. Okay, so kati bwe nava ku Bukeddde TV nensooka ne ntuulamu awo nga ndi mu byange ne mmala nconnectinga ntya ku Delta TV. It was Mwami Semeyi. Mwami Semeyi we yava eri n'agenda alondamu abaana basobola okukola ki omukolera. Nankubira essimu nangamba waliwo opportunity wano osobola kujja noko tuvuddeyo waddeyo environment abantu abangi like naye wano mwe mugenda okuba nga mukoze ki mutandise ekintu jangu tugezeeko wano. Ne mugamba nako wa TV nangamba jangu, I believe in you, I know you can do it, jangu. Ne mugamba Mwami Semeyi ne TV naziko wanannemerako nnyo. Ne ngamba it's okay ne ngenda ku Delta ne tutulanse tusayininga ssente zenina okufuna. Buli muntu nasayininga omusala gwe nga ye gw'olina okufuna naye nze ekyasinga okunemesaayo ng'omuntu cause nasooka nenvaayo mwami ntake nankubira essimu ne baddamu ne banzizaayo ogwokubiri cause nasooka nenkita nga kye nasayiningira okufuna si kyenkola ki ne ngamba ate kinnimitinga okutravelinga okukola ebyange kubanga nali nkola Monday to Friday ne bampa program ya lunch time aye ne banyongerako ne program ya entertainment ya outside mu field. Ngandaba nkola nnyo bye nasayiningira okufuna sibifuna bantu ayira time nene ate ku TV it's like you have to put in a lot. Kati ng'omukazi olina okwambala olina okyusa ku nviiri olina okola makeup like olina okubanga okwolinga appealing. Yeah. So I was like nteekamu nnyo omwami wange nangamba naye nze sirabawo njawulo ndaba oteekamu nnyo ne ze bagenda okuwa omusaala zonna ziggweramu ogenda ozifuna nga otaddemu nnyo. Ate ng'olumu zijja olumu tezijja nentula wansi sina gwe nagamba nti kitadde nakitabute saddayo kukola. Nankubira essimu ne mugamba Mwami Semeyi nakimaze. Lwaki let's sit and talk about it. Ne mugamba nedda nakimaze. Nali waka mwami Abe Mukiibi yasooka okunkubira essimu. Nangamba siyakola ku Delta kiki. Ne mugamba Mwami Abe nafunyemu obuzibu nangamba nedda tosobola kukola kintu ng'ekyo. Ogenda otya n'ovaako nga ffe totugambye wagamba ani. Ne mugamba nasibula Mwami Semeyi nangamba gwe wakomawo wali ongambeko ekyo kyonna nti oba onyigirizibwa mu ssente. Ne mugamba nangamba kati jangu ku CBS twogere. Era nali wano ku dduuka lyange ne ngenda ku CBS Mwami Abe saamusangayo nangamba tosobodde kunda jangu ku Delta ku makya. Nenzira ku Delta TV eyo najjukira abaana bamu baba banyiiga lwaki ggwe you know. Ate nze sagala nnyo bantu kunsimbamu wadde nga tosobola kukyewala naye ne ngamba kanzireyo nenzirayo Mwami Abe ne tuula wansi nangamba kati mbulira gwe kikyoyagala leero teesa nange luli tewalaba nze soka tuteese ne tuula wansi ne tuteesa but bye twateesa byonna nga omanyi TV empya etandika era nga sifuna ekyo kye nali nnakufuna ntandika okubanga era tekijjayo era bw'okifuna tekigenda kudda era yembeera neddamu nekola ki neekomawo ate nga nali n'ebyange bye ntandisa okutravelinga nga nfuna ssente zange ne ngamba no however much I love TV let me give up nenkita nenkyesonyiwa eyo nenvaayo nensooka nenesonyiwa TV for a long time like oba it was 2 years nga nkitadde ne watandikawo TV endala omwami waawe nankubira essimu yagenda okunkubira essimu nali German yampereza message mu WhatsApp omuntu yali amutegeerera nga wontekawo omuntu nampereza WhatsApp nanga Sherry tukwetaaga ku TV empya eri wano Moon TV you know twagala otukolere show ya lunch basooka kubira Tadias twagalako ku mukyalawo ajja tukolereko wano biki nabagamba taliwo yatambuddemu naye lennyini nangamba nangane wakunoonya no ku Moon TV naye ebintu bino ebya TV wandibadde okola ki obyesonya ne bitakuyinula kudda biki ne mugamba era sisobola ne bajja mu inbox yange tukwagala onokomawo ddi ne mbasuubiza time gye nnina okukomerawo naye ne mbeerawo nga mpulira omutima ogukomawo e Uganda nti nkomawo lwa TV ne ngamba sijja ne mbeerawo bwentyo nemberawo wentyo olamala nembagamba ngenda komawo date yali nokomerawo nga sikomawo mbawanvu yabandeke ne bateekawo Mariam Tinatine nakola show naye we bamanya nti nkomyewo nga ndandise okupostinga ebifaananyi gaya damu nankubira twakulabye wooli please jangu twogere nembagamba nako wa TV tezigaba ssente nangamba jangu twogere nengeneyo nga bampa good money nga bampa ssente ennungi mu byaddala nga weeziri si TV bambi sijogerera buyampa ssente zange waliwo kyali wange yego baakuba akalango ne bamugamba
okolako tukola n'emirimu gy'okola tukyagala naye kasente tekaliyo bambi eyo TV sijoogerako omwami Yunusu yampanga sente zange ate nga mukolera nasooka mugasooka ompyeyo emyezi 4 mu maaso myezi 5 namugasooka ompe emyezi kasente weziri nka kasente ezo njitandikireko nga itukola era sente zo yazimpa nezisayininga n'entopinga n'enkyusa emmotoka nengamba kati wano ngenda kukola sente nzirabyewo ne bampa emyezi gyange 5 sente zange nnungi nengamba wow kyova olabe gye emyezi nagikola gyonna nga nkola buli lunaku nga nkolera ekyo kye nasayininga bwe kyaggwako kubanga nakola nga nenga diru zange gye nali nga nkola bino bye traveling nga bampita sente ate katuli mu season ate kati kiro nenga abandayize enfudde nga mpulira zino nazirya kubanga nali nzaagala kyokka neeri like so kino bwe kyaggwako nakyo n'okiggala bwe kyaggwako nga nina byenjagala nga bo batereze mu TV because TV yali etandika nga mpya naye oyina ebigwo by'oba oyagala ng'omuntu amanyi ng'ekintu okibaddemu ne bagamba wenkolera bwe nti kamera ngeri bwetyo oba amatala begati oba tulina oterezaamu kino ki affectinga nganze amwe brand abantu badde bamanyi nzize nga nkola so akolera mu bintu bifu ompadde producer tamanyi like ne okuba nti mwana wo oba muntu we oyagala omusanyusa omutadde ku sherry tukole ate ayagala yeefuula amanye nnyo antegeerera so I know what I'm doing sikweraga but oneebuuzeko tukoze tutya tukwasaganye obwongo naye gwe olw'okubanga oli muganda wa boss oyagala oveyo ogambye nti akole kino olage n'abalanti olaba ne sherry amuzingira mukyegeza kati neŋŋamba nze tebandirako binyeebwa yes I struggled for what I am you know mpise mu bingi neŋŋamba nakaaba amaziga eri ewasinga kati ate wano wenzize ntandike abantu sigenda kukaabirawo maziga I was like mukulu oba tesobola kukyusa mu cabinet yo ne weetereza n'okola kino bikyenjagala I'm giving up nabeerawo tujja kubikyusamu nagenda obwira te bano abalala bano abali wansi boogera bingi neŋŋamba kasita bosi tukwatagana ne tubeerawo naye ng'omusajja ali slow ebintu ebisinga kamera era agikubye era amagulu ga black anyonyonyo leero zze side emu njeru mwafuna complaints mbantu leero akole ku TV mama na nyunja ate enviri nga teziriiko ngaba n'enfudde leero kugana ebinsukako tadya sina ngambo manyi ekintu kye twazimbira ebbanga kigenda te kufiira ku TV oba tokola ku TV giwummule gyesonyiwa ogijje mbongo ogambe nti TV sirigiddamu ne baba mpiseewa nkitadde nangamba bw'osalawo nova ku Moon TV toddamu gamba nti ate no TV empise era nenva ku Moon TV n'enkyesonyiwa nali nakava ku Moon TV emyezi egyo awo TV eyampita nenga twakulabye ng'okola ku Moon neto kyakola what happened nembagamba nafunamu obuzibu nangamba naye okyasobola okwagala okuddamu kola ku TV nembagamba nkyakiwummuddemu bweneto nesonyiwa TV ate nga ye TV gye nali ngamba nti bwempita nga nakava ku Delta nengamba eyo bwempita oba bampa sente oba tebampa nja kubakolera nga njagala ng'omuntu naye yagenda okumpita nga kugamba nfunye ebiwu TV ki telefayina ndeka Alan ndeka okay kibuuzo ekigenda osembayo njagala otubuulire lwaki wakyawa Tadias n'omulekawo omusajja omukulu n'akaba amaziga n'olekawo tata na nnyonja n'ogenda ebweru ng'akulaba osireyinga ku Facebook osireyinga ku Instagram Sheri afuuse Sheri afuuse sire queen si ye mama na nnyonja gwamanyi abakazi ffenna oba abawala abali eyo abatandika ebyobufumbo oba ababirimu tufune okunyigirizibwa like tufunamuko ku buzibuzibu tali atafuna buzibu mu maka n'obeera na girlfriend we na boyfriend nga temunebe nakwewasa niyo olaba nga mucyankanye kati ekiba kibakyankalanyiza nga tosula wuwe like ogendayo oba weekends oba mweraba na bwerabi just byammwe so ewantu ng'omuntu akula naye tosobola kugamba nti tetusobola tujja kubeera 100% ffe tetujja kufuna muki so nabeera n'omwami wange netufunamu obuzibuzibu bwatusumbuwamu nga ffe abantu oba bwali buto simanyi buba mwalwana tankubangako by the way sijja kulimba tankubangako bwanyiga tambula butambuzi nanviira ekyo kyemumanyiko kyensinga n'okumwagalako tankubangako he respects me so okay mukyankalana mwevuma awo muyombye twevuma seevuma naye but nze nakitanga omuntu nengamba kino ku bintu byetuyiseemu n'amaanyi gange na buli kimu kyetukoze waliwo ensonga ezaaliwo nengamba kankite bwe nakita nangamba tekijja kusoboka tosobola kuneesonyiwa otya
ye n'alumba media naye nze saalumbako ku media agamba nti no oba ngenze wano because eri akimanyi nti nina that self like I'm so reserved. Wawe ebintu mbasagala abantu kummanyako nti Sherry kubanga manyi I inspire some people there. Abagamba Sherry bambi mwala muto naye abadde mbufumbo because now it's 10 years. Omuntu n'agamba kati so wawe bebasaga n'engamba oba obufumbo mbumaze. Let me move on in silent. Mbereyo n'angamba tekijja kyosinga obutayagala kye ngenda okukola n'alumba media. I was like amasimu ne gankubirwa nnyo bingi nnyo. Oh. Ne mami wange bali tebakimanyi ko family yanga masimu ne gatabuka mangi kati alumba media nga agigamba ki bane munyambe munwanireko njagala mukazi wange mama nanyonja yagenze media tulwane okomewo so media bweti amasimu ne gankubirwa ne mpulira ng'emirembe gimpeddeko I had to come back we sit and talk ne tukyogerako ne kivaawo so kakati awo nange wenkubuuliza osobola okuyamba ku Kenzo Rema n'akomawo gwe ate yamulabako edda anyway ekya Rema nyinza kyogerako bwenti wabeerawo okubeera ewantu nga bakulaga nti bakwagala n'okubeera ewantu nga ogwofaayo you know omuntu n'okola buli kimu ekirungi okumulaga nti omwagala n'obeerawo mu mbeera yonna naye omuntu akutola for granted you know I love you bibiri bya mu nnyumba takiraga abantu abakazi twagala nnyo okubeera loved like twagala nnyo okubeera number one you know woba oyagala omuntu ate nga gw'ogyewulira nti oli mukazi mulungi oli mukazi hustler asobola okukola buli kimu kati oba n'omuntu nga tabikulaga nti like osaanidde oba osobola you have to move on okigumiikiriza ebbanga omukazi weyeewerayo n'azaala aba akwagala kubanga olubuto asobola olujjamu oba anything can happen awo makati naye omukazi weyeewaayo n'akuzaalira Rema she's a celebrity she's famous yes she's beautiful she's rich ng'omuwala ku myaka gye byakoze abikoze naye bw'asalawo n'agamba nse tolinze neyeewaayo n'azaala so n'omwami aba alina okubeerako kyakola kubanga abasajja ebiseera ebisinga balina okutekinga step alina okubaako step gy'atekinga naye nga newebeera interview n'ogezaako okubuuza omuntu n'omugamba naye ali atya mama Amal ng'olina gamba nti okyegaana obanga akyegaana you know embeera bwetyo kyokka oli asazeewo azadde n'okuzaala nze mba mmanyi nti ebyokweka biba tebikyaliwo omuntu ng'osazeewo Rema yagezangako nga nebeera birthday ya Kenzo atekayo post okulaga nti sweetheart biki biki so omuntu awo wootuka embeera ng'ekunyigiriza ng'omuntu ng'olina okulabibwawo ng'omukazi gwowa kulabawo post birthday biki byonna omwami wange si muntu wa social media era nze kisingano kimpushinga by the way ne mugamba nedda tukole bwetu ne bwetu ebyo ebintu webityo I drive him ne mugamba tukole bwetu ne bwetu but awuliriza ne ngamba anyway kale tukole bwetu ne mulaga era ebiseera ebisinga abantu babeera ne bagamba Sherry yakola nnyo bu video naye omwami we si muntu webyo bintu si muntu webyo muno bya swag abeera wakola atya slaying he's not that kind of man naye nga ebibye byayina nga ye I just love him so gobe wano batu wafunayo musajja mulala sagala nnyo nze kuswaza daddy wange wadde nga yafa right now naye natya daddy wange yanjagala nnyo nga nzikiririzaamu he believed in me ate nga ebigambo bye yaŋŋamba nga tudde babiri omusajja wanagamba ebikyama kye byonna nga newaba akoze ekyagamba mwana wange kino so daddy wange yambilivingirangamu nnyo from nga ndi baby mami n'agamba omukuzizza bubi omukuzizza ekyejo agenda kuswaza nenva ewaka ku kyalo ne boogera embeera ze nabeerangamu like okwekola ebintu ebyo ebyabalungi ebyo abantu nga ku kyalo boogera oyo omwana we agenda muswaza ku kyalo kwonna nga yetwali group y'abawala we twabeeranga aga muli misege nze nasooka otwala omusajja waffe ne mwanjula ne nvaayo mu bitiibwa daddy wange n'abeerawo ekyalo kyagenda okulaba muwala wa Matovu ali ku TV akola you know kwegamba nga balaba am moving ebigambo ne bitandika okuba nga bikkakkana nga ate beebuuza ku nze nkikola ntya so daddy wange yaŋŋamba nga mwana wange byonna bikole naye nse kutaddeko amaaso tonswazanga so nabeerangawo nga ŋŋamba daddy wange watif akiwulira atya asoma atya amawulire wadde nga tali ku social media naye yabeerangawo nga alwana nnyo okumanya ki ekigudde ku muwala we buli ekituukawo Okay, Sherry Matovu, gwe tubadde naye olunaku olwaleero akunyumiriza emboozi ye. Let me hope you've got inspired and ekibuuzo ekisembayo kye nayagadde okubuuza buli muvubuka oba abawala abasinga baagala okutravelinga naye bw'omubuuza ogenda kutravelinga ogenda kukolayo ki tamanyi
Shero traveling ki ekikutraveling era tuweeyo business eziwerera ddala ezikutwala ebweru. Okay. I'm a business woman. Kuba kati sikyali mwana. I'm a business lady. Nina company gye nkolagana nayo. Sigenda gimentioninga wano kubanga abantu abalimu tebagala kwerabisa. Nina company gye nkolamu. Nze market ya waayo. Like when I'm traveling on like bakola ki? Alan. So company eyo gyeri tutambula. Tunda wivu. Etunda gold. Tondeka. Tunda gold. So ndi awo wentyo. Ddala etunda gold. Tuli awo wetu kyondozaawo munfuna. Okay, Sherry, ebigambo ebisemba eri omuntu akulaba then n'ebigambo ebisemba eri Thaddeus Katumba. All right. So I'm glad, I'm humble to be here. Era bambi mbebaza mwena abalaba BBS Telefina. Mwebale nnyo kwagala Alan the handsome. Yes, thank you for loving me as Sherry Matovu. Abagala Sherry Matovu mama Nanyonja. I love you so much. Mwebale kubeerawo ne muwulira kyo ne muwulira kiri but ne mubeerawo ne mukipinga nga mugamba I just love that lady. Oba kiki oba kiki I just love her. Bambi abawala mwena muyige okwefaako and stand by your word. Oba olina ekigambo ky'owalubirira okuva wansi omuntu ne wagamba nti nedda ku TV babi waliyo amalogo waliyo ki try it out okirabeko ki experiencing naawe okyogereko nti kituufu ku TV wabi sijagenayo kubanga wenagendayo bankolawe bati kubanga omukisa gwo si gwe gwange nsa okubanga nze n'ebizibu byange nga gwe si byolina you know give it a try. Don't give up nga tonaba kubeerako plan B settinga bulobanga olina kyokola manya nti anytime kisobola okukya ku makya nga bikyuseemu ebintu bikyuka so beera nga nnyo aware nti anytime kisobola okukyuka ku page gy'ogirabiddeko n'ekyuka obwongo bubeere nga bubikula omukazi yenna obwongo bulina okubanga bubikufu. Yeah. And Thaddeus wange I love you so much webale kumbeererawo webale kunwanira ntalo zange like obaddewo oli musajja naye byonna standinga ng'omusajja akola mukazi wo noga mukazi wange tutakisobola cause embeera gye tutambuliramu n'emirimu gye tukola twogerwako ebigambo bingi omwami wange bamukubira amasimu ne bamugamba ebigambo genda okudda naye wakuba nti musajja mukwata mpola nasooka n'akubuuza nawulidde kino bangambye bati naye bati kasita omugamba teki ye agamba ngamba kimu ti si kituufu kasita omugamba si kituufu tanoonyereza tasukka waawo as long as nze nkimugambye relationship yamwe eri open. Yeah. Osobola omugamba nti waliwo kiri kiboye ekinkwana naye kirina ssente tuzijjeyo nakkiriza. No awo kiba oba omufudde nga kyaliiwo like oba omufudde nga brother he's a brother to me baby daddy and husband. Kati ombuli abakwana. Of course mubulirako ekiba kisaanidde nga ndaba kimazeeko emirembe nkimugamba okufuna emirembe ku mutima waliwo ekyama kyotereka naye ng'owulira kikusuna so mugamba ebisaanidde byenina omugamba ebitagenda munyiza ng'omuntu kubanga omuntu ng'omwagala si buli kimu kyolina okola ki olina okimugamba omumalamu amaanyi naye ng'omukazi yenna tukwanibwa omusajja alina okimanya nti ekimuli kyalina mu nnyumba wali abakiraba. Okay, Sherry Matovu bwetubadde naye olunaku olwali Facebook okosa manya ki? Sherry Matovu. And Instagram? Sherry Matovu. Awo wentambulira wonna Sherry Matovu. Facebook ne Instagram kosinga oba active? Yeah, ne Snapchat Sherry. Okay. Aye Twitter? Sijiriko nnyo like sijiriko nnyo ne YouTube Sherry Matovu. Olina ne YouTube? YouTube okolako ki? Tuteekako ebintu byaffe bye tukola. Ntekako video zange, ntekako like live videos oluusi nekwata clips like my real life nteekayo bwentyo era omuntu bwagenda ku YouTube n'anoonya Sherry Matovu oba olaba byonna. You subscribe then. Okay. Alan Cruz is my name. Facebook Alan Cruz, Instagram official Alan Cruz. Ojja kumunfuna bulungi nnyo. Subscribing ogende maaso okubanga ate okyalaba emboozi nnyingi nnyo ez'abantu ab'enjawulo ba celebrities. Get inspired. Getting inspired, weekuumira wejja mu kubanga tomanyi okitegeera buli olaba abantu abakusingako n'ofuna ky'obayigako. Muli eri osenvula mu bulamu. Leka 2019 agenda okuggwako ng'okyusiza obulamu bwo. Alan Cruz is my name. As for now, I sign out. Bye-bye. Celebrity Track. Subscribe.